Yo, mugamba ki? Yo, my fans, mugamba ki baganda bange? Yeah, good. Amakitera kukola live videos ennaku zino nafuuka busy, nafuuka muntu wa buvunaanyizibwa, si muntu aleekaanira ku social media. Mba ne byenkwasaganya. Ogamba ki Allen? Ogamba ki muganda wange? Kyekitambula. Lakini Jamil si amekuja yuko hapo. Kwa hiyo ipo dunia kupata kwa. Nenda. Yuko hapa ananiambia, lakini Friday wale wanaleta masimu wengine hawakuja. Friday wanakuwa off. Ogamba ki Allen? Sasa nauliza mpaka. Lwaki mwagala nnyo ebyokuyomba, mwagala nnyo entalo? Eno ndi wano kwebaza Katonda kulwa connection ze nasobodde okulobinga kulaba nti negatibwako kampani emu ey'amaanyi mu ggwanga lya America egenda okusobola okulaba nti evujjirira oba ng'eyambako okufinansinga okuboosinga process y'okuyamba baganda baffe bano ababa bafunidde ebizibu nga bwe mulaba tukola bulijjo. So waliwo kampani emu bagiyita CATS, nja kuba njanjula, yavuddeyo butereevu n'esalawo kuneegattako okulaba nga tukwatira wamu. Ejja kuba esobola okugulira abaana air tickets era ez'ekikola ebbanga ddene lwakuba tubadde tetunatuuka kujanjula. Ejja kuba erabirira abaana bwe baba bazzeeyo Uganda kubatwala mu malwaliro ababa abalwadde. So gwe mukisa ogwo ekyo kye nasobodde okutuukako era nasobodde okubaako benyimirira nabo. Actually si kunkozesa, ngenda kukola ne CATS kampani eyo. Kampani y'amaanyi nnyo, CEO ali mu ggwanga lya America naye nga erina n'abantu abalala bangi. So kyamukisa munene era kyamuwendo actually ku lw'abaganda baffe babonaabonera ku mawanga. Ekyo kyenina era kyenza okwanjula eri abantu. Nja kuba nyongere okukyanjula kozi kati sikozesebwa kampani eyo, nkola nayo. Yeah. That's why nafuuka muntu wavunaanyizibwa, sikyajjajja nnyo ku live kuno kuleekaana. Sikyali muntu wa byabufuzi, so I concentrated kulaba nti nyamba ku baganda baffe. So I managed to lob that connection okulaba nti negatibwako kampani eyo nga ngenda kukola nayo okulaba nti nyamba ku baganda baffe. Ngenda bwe mbadde nkikola ekyokuyamba ne connections endala zijja naye nga sofa na managinze okuba nti ndobinga connection eyo okulaba nti abaana bajja kuba basobola okugulirwa ticket n'ebirala. No? Yeah, naye nga ndikkiriya mugamba kinze mbeera yeeno kati concentratinga nnyo mu kuyamba abaana, mbeera busy. Sikyalina budde bujja ku Facebook kuleekaana kola live, so faanana nga muntu atalina byakukola. Yeah, naye nga mugamba kimwebale kuwagira abasharinga videos, so n'ebirala bingi. Mwaba baba basinga cause sometimes tuba n'abantu abalwadde nga beetaaga okumanya family zaabwe, ebaaya abaana beetaaga ya ticket, so nga you need to share the video so that abantu bamuyambe. So abasharinga mukola kyamaanyi, abafaayo okuvyowinga n'okukola ebirala, that's the best. Yeah, kitegeere. So ekyo kyamakulu. Onagambe Kayondo Yasini oyambyani. Saagala nnyo kumala budde ku bantu batono, kumala budde ku bintu bimalamu maanyi. Singa nali nzira ku comments, nze singa navadda ne ku Facebook. Tolina nnyo kutunuulira bintu bikumalamu maanyi sometimes kubanga kyolubirira kinene
okusinga ebyo ebikumalamu amaanyi. Naye nga actually ekyo kyembadde nza okwogerako leero, sirina nnyo obudde bwa live, saagala nnyo kubeera ku Facebook kuleekaana. Yo njagala nnyo success zange ze ziba zireekaanira abantu. Na concentratinga kuyamba ku baganda baffe, ekyo kyenkolera ddala. Kitegeera. Ekyo kyenkolera ddala. Nasobodde okwegattibwako kampani emu ey'amaanyi. Kampani emu ey'amaanyi okulaba nti tusobola okukikwasaganya tukolera wamu, si kunkozesa. Ebintu by'okuyamba weegendereza nnyo ne batakukozesa. Kozi olina okwenyigiramu, olina okukozesa omutima gwo. So kampani eyo yasazeewo okukola nange kulaba nga tuyamba ku Bannayuganda. Actually nsuubira akaseera akalungi nayo, nsuubira birungi byereere. Actually ekintu ekirimu okuyamba abantu nze kyenjagala, like you seeing and ne Brian White Foundation, so ebintu ng'ebyo naye nga mubeere bulungi. Tegeera nze mbeerayo eno ng'era mwe bumanyi. Now you understand the politics is a game. I really love you sweet no matter what. Ogamba china kavuma oli bulungi. Obulamu bulungi. Yeah. Actually tetukola bantu kusiima nti kujja kuno bantu kusiima. Tukola lwakuba nti tutuukirirwa ate nti ne Katonda yatuteekako ekisa. Omuntu buli lweba n'ekisa segeera, buli lwoba ng'olumirirwa. So that's why we do. Kitegeera. Naye nga mwebale kubeerayo, actually mwenna abali mu struggle eyo. Kyamaanyi era kyamakulu nnyo. Okuyimirirawo okuyamba kintu si kyangu. Bino bintu tuteekamu sente zaffe, tuteekamu obudde bwaffe. Tetukyalina na budde bubeererawo famire zaffe, bakyala baffe, to serving a community. So si kintu kyangu okuyamba omwana, si kintu kyangu. Tuteekamu nnyo obudde n'ebirala. Bw'ovanga ku muntu avaayo naga nti I will do this, so you must respect that. Ekitegeera. Ovanga ku muntu agamba nti I will come nyamba abantu, then you must respect that. Bw'oba tosobola kuvaayo lwatu n'ogaana nja kuyamba abantu, then you must respect. Ekitegeera. You must respect. Naye nga mugamba kino, aba people power mbatumirako, aba NRM mbatumirako, aba Gagamero mbatumirako, aba Firebase mbatumirako. Ebyokuyamba abantu tulina okwenyigira wamu nga Bannayuganda. Ffenna tuli muntu omu, politics, just a mindset, politics. Ekyo isiyo, so biringa bya madini. Naye nga reality ekyokuyamba abantu, we must stand together. Tulina okwekwata emikono. Olaba nga ngudde toseka, bw'olaba nga ninawe nnemereddwa toseka, tomalamu maanyi. Kozi ono gwenyamba ayinza okuba nga sinawe NRM, si wa people power, si waki, ayinza okuba nga muganda wa, ayinza okuba nga so bw'olaba ngudde nga mpeddemu amaanyi olina okumpanirira, kozi okuyamba is reality. Naawe olina okwenyigiramu. Gw'oyambira era ayinza okuba nga enkya yali yamba omwana wo oba nti yalikola ekyomakulu mu maaso eyo. So bwennemererwa toseka nnyo, kozi kana akazanyo naawe olina okkenyigiramu. Kitegeere no mmere ya lumbe. No matter oba oli wa people power, oba oli waki. This is reality. Kitegeera helping is reality, ate buli omu yenna kyalina okukola. Kitegeera, so bwennemererwa toseka nnyo nange ndi muntu. Bangi abajja mu inbox n'angamba simuyambye sikoze eki, so nyinza okulemerera olw'ensonga naye togifuula opportunity kusuula linnya lyange oba kunvunza. Olina kusituka busitusi n'ogamba kati Calvin ali busy nange kannenyigiremu, kubanga bino ebintu bya bulijjo ffenna bye tusobola okukola. Okitegeera. Naye nga mbeerayo eno na concentrating Calvin Cares kulaba nti at least I contribute to my country.
nina kyenyongerawo baana bangi betuzaayo abala tetubapostinga just okupostinga tukiteeka ku media nti n'abalina obuzibu batunoonye baleme kwetuga okitegeera abantu bangi abaleekaana wano ku media nga tasobola wadde okuzaayo omwana e Uganda their worker is only to shout kitegeera so that is advertisement nti omuntu bw'aba alina ebizibu to come and look for us tumuyambe kitegeera so atabala bagikozesa nga advantage topostinga mwana gwoyambe so nategeera oti ate tuyamba abantu gona alina ebizibu anategeera ati abanamuyamba koza abantu bangi gye bali bangi abayamba ne baza mikwano gyange bitongole byani abayavayo kunegattako bavubuka bakinomu bangi. I work with many people. Nze nabagamba ekyokuyamba nkolagana buli na buli omu tekiri mu byabufuzi byonna kitegeera gwe ndina bakyali bange naawe tegeera ekyokuyamba kyekintu ffenna kye tulina okwenyigiramu nga bannayuganda mwana politics tubeera wano ne twogera enkya ne twogera kiri enkya ne twogera kiri politics tajja kuggwa. That's why nakowa politics mu bulamu bwange. Yes, nakozesa politics okulaba nti era mbaako benyamba cause nakozesa political fame etutumu mu politics okulaba nti ndobinga interests nfuna emikwano mu government nfuna abalinyambako mu mulimu guno okulaba nti nyamba baganda bange nfuna abagagga na kiso politics simwevuma actually naye kubo kusobola ntyo sobola okufuna connections na biki byonna kusobola okugonderwa mu mulimu gwo cause guno omulimu gwolaba gwe tukola nagwo si mwangu gulimu amakampanies ago nago matemu okwogera ku kampani ogamba nti ekoze bubi baagala kutta so olina okulaba nti onywedde ate nga naawe olina connections mu government okusobola okuyimirira so toyinza kwesamba government n'oyamba muntu these companies bannanyinizo bali mu government which of okubenganga olina okubeera nga oli omu ku bo okitegeera these companies oba bakukusa abantu ababikola bali mu government so okubenganga n'obawangula olina okubeera omu ku bo kitegeera so nze neewonya abantu abampalana olw'okuba nti mpagira government. Yes, but I'm delivering good services to Ugandans. Government needs okuba nga njiwagira ku lw'ensonga eyo so kitegeera kubanga toyinza kuŋŋamba nti osobola okulwanisa ba traffickers nga toli government. You need connections. Bana abantu batta so tokununula omwana n'omujja like yoda gy'aba avudde okumuza Uganda ebayo abamukukusa abajja agenda ku poliisi kati abo abantu bonna bakuheetinga jjukira abo abantu balina connections omuntu wajjira omwana e Uganda amutuuse mu maani ng'amukukusiza kati bw'otandika okubrokinga deal otandika okubrokinga bizinensi zaabwe ofuuka threat gye bali kati olina okunywera toyinza kudda kuno kupokopoko nogandi okuba gavumenti n'oyamba omuntu towangaala baba bajja kukukuba kitegeera you understand so kitegeera nenga ffenna tulina okwenyigiramu. We are all Ugandans. Eno mmere ya lumbe n'ataaka abalya tulina okwenyigiramu okulaba nga tuyambako bw'obaako ky'okolawo n'oli n'abaako ky'akolawo at least tusobola okukyusa embeera. Tusobola okukyusa embeera. Ogamba ki Jojo? Oli kiriya? Ogamba ki Stella? Oli kiriya? Nze ndi muleja ndi wano ne bavubuka bannange.
Yeah, ndi wano. Yeah, ndi wano ne bavubuka bannange. Actually nebaza Katonda ku lwa connection. Nasobodde okwegattibwako kampani emu y'amaanyi. CEO ali mu ggwanga lya America era nga n'ekitebe ekikulu gye kiri okulaba nga tugenda okuyamba ku baganda baffe. Kampani tenkozesa, kampani nkola nayo. Byonna ebyokuyamba abantu olina kubeera kitundu ku byo, tolina kusasulwa. So kampani eyo bagita Katsi, kampani nene nnyo. Olaba nti ejja kuba esobola okugulira baganda baffe tiketi n'okusobola okuboosingawo yawe twetaaga ssente. Mwana azzeeyo mulwadde biki n'ebirala. So mukisa munene. That's why I came online today kulaba nti kibagamba siri muntu kati ayagala kujja ku online kumala budde kubanga abeetaaga services zange bangi ku simu yange n'ewalala. Actually mbebaza okusharinga video zange mirimu gyonna gye mukola naye nga mbasaba okwenyigiramu okubanga muyamba bana Uganda. You know, tuli muntu omu. Ate n'ekirala tosobola kuwala na government n'oyamba muntu. That's why nti abo bolaba abaleekaana ku social media tebalina success na muna Uganda ina gwe bayambi. Kitegeera nti kozi weetaaga connections, embassies, weetaaga abasajja bana bali mu buyinza okusobola okukola emirimu gyabwe. Ffe tubayambako buyambi. Kitegeera. So mwenna abampalana olw'ebyobufuzi byange mumanye nti nwanirira mmwe. Kozi buli lwojjayo omwana ebweru n'omutwale Uganda waliwo abamukukusa, waliwo kampani yamuleeta. Kati kampani eyo ofuuka threat which of weetaaga government for protection. Kitegeera. So nze bwe nawagira government nasobola okubituukiriza nenfuna amakubo agali nyamba. That's why I'm delivering my services. I'm making success. Nsobola okukola ebikulu, nsobola okuyamba abaana nammwe ne musiima. Kozi namala kaseera nga mpagira government n'endobinga connections n'enfuna emikono mu offices ne bamanya nti ndi kusaidia abwe saagala kukola manya na kwesimbawo. That's why nsobola okukola success. Namwe mwena mwenyegere government okuba nkube bw'oba olina ky'oyagala okukola kozi ekyali mu buyinza eno kyalina okudeliveringa service. Omwana ali mu Oman afa tagenda kulinda Bobi Wine kufuuka president. We all need change. Fena twagala change naye kati twetaaga okukola. You know, okukola n'okwagala change byanjawulo. You know? Yeah. My battery is against me. Naye nga nze kubagamba I managed to lob a connection in USA. Ngenda kusobola okubanga negattibwako kampani ya Cats. Ngenda kubanga negattibwako kampani ya Cats okusobola okudeliveringa services. Banna Uganda babonaabonera ku mawanga tujja kuba tubagulira tickets kusobola okubayamba mu bintu byonna. You know? So bagala nnyo mwebale kusharinga. I like you all. Mulaikinge, musharinge and big up my brothers. Kitegeera. Yeah, volume oyinza okuba ebadde sinungi naye at least ntegeerekese message yange nje deliverinze. Mbeera yeno mbeera busy. I'm working hard okulaba nti bana Uganda bannange mbaako kye contributing. Si kusonga busonzi ngalo mu government nze nkozeewo ki. Kozi bw'osonga bw'oti engalo zine esatu zikutunuulidde gw'okozeewo ki. Oyinza okubanga eyo paati gwalina okugizanya naye nga olemereddwa tokikoze okola gwa kusonga ngalo. If Mika yanje asinga okuvumibwa ku media I can made it. Kati gwe why can't you did it? So let's all try and do something. Kubanga tuli bana Uganda. You know, let's all try and do something. Leka fena tusitukire wamo tuleme kuvuma buvumi. Sometimes twetaaga okwenyigiramu. Ebibi government byerina naffe tubiraba. Ne kati twetaaga kukola koza abaana bakaaba beetaaga buyambi bwaffe. Kyensobola okukola naawe osobola okukikola. Government bwe batennamanya nti esobola okukola nga gw'otegedde gwekola enkyo ojja kubeera government. You know? So si kulinda bakulu biseera byonna nti be balina okukola. Naffe tusobola okukikola. Minisita bw'aba tasobola kuzzaayo baana nga nze nsobola lwaki si kikola. Ndi muna Uganda, these are my sisters. So ate government neetaaga connections nayo kyovola banjiwagira. That's why I do success.
cause neetaaga connections z'embase, neetaaga ba ministers, mulimu policies, mulimu biki abalina obuyinza balina okukola emirimu gino. Nina kukolaganira wamu nabo okusobola okukola. So abampala n'olw'ebyobufuzi nwanirira mmwe sirwana nammwe. You know. Sirwana nammwe nwanirira mmwe naye nga I love you Ugandans. Mwebale kusharinga actually. N'abanwanirako ku internet. Ncha introducing ebintu ebipya. Ngenda kujja wano nsoma amakampani genkola nago, organizations byonna ebyavaayo kuneegattako mu lusirika lwembaddemu mbadde mu kupanga kulaba what can I add on. Ebbanga limaze nga nyambadde ne baani abavaayo kunkwatirako abasamba mikwano gyange banaagulanga eya time kiki tulinawo you know sa ndakitegeera. Yeah, nange ndi muntu I have my comedy nsobola okukola video ezikunyiiza naye manya ndi muvubuka nkya driving bwa feelings n'omubiri. So ne njagalako ekyo ekituufu ky'olina okunjagalako si byonna sobola kukusanyusa mu byonna byenkola naye waliwo ensonga enkulu ng'ez'abaana ababonaabona. Yes, nsobola okukola videos nga neeyita by'otayagala n'ebirala ebyo bireke cause tulina bye tulina okukwatako nga ffenna tulina okwenyigira awamu nga bannayuganda be baana ababonaabona ku mawanga. Bw'oba olina ky'osobola okukolawo bino si bya bugagga kubanga nze sinzaayina ennyo okitegeera. So we must do something. We must stand together. We must stand as one as Ugandans to do something. Nebo sharing of sharings, nebo liking a video, bo contributing. Zembagala nyo baganda bange. Nenga bisere bisinga tuve mu holokoso n'okuvuma. Sometimes we need to understand. Atera tuetaga kwenyegiramu. Ebisere bisinga ebyo bye mutuvumira atera bye tuyitamu okukola ebikulu bye mwagala. Cause you know some people abuse me cause mpagira government ne kati nandisobodde ntya okolagana n'abo abasajja benkolagana nabo okuba nti basobola okunkwatirako awemba neetaaze okitegeera. Yes, nze ali ku ground nze asobola okukola alarm embaga nti wano waliwo omulwadde kati tukoze tutya ne bagamba nti kale yita wano Calvin yita wano na wano oyambe sisitawo okitegeera. Baba tubasobodde kulaba nze nsobola okukozesa eriiso lyange kubanga ndi ku ground kubanga nti ntuukirirwa abasajja bali busy nnyo basajja bakaddiye nnyo basajja bali bikiso bw'oba osobola okukikwatamu nawe kwatamu osobola okuyamba omuntu leero okitegeera. Osobola okuyamba omuntu leero ya naye nga na concentrate nga kati ndi ku Calvin Cares nina ne companies nyingi zenkola nazo sezinkozesa ya sezinkozesa zenkola nazo ya nkola ne company eryawo company y'amaanyi nnyo mu US abagita CAT yansayininga contract ya myaka 3 kulaba nti nyamba baganda baffe. So nja kusobola okukozesa opportunity eyo ate okulaba nti ndelibalinga service eri bannayuganda naye nga mbagala nnyo nze gyendi bw'oba tondabye ku line wano sikyaleekaana ku Facebook nabigaana tebiriimu kalungi okuleka okunoonya entalo kukyayibwa but mbasaba busabi kwongera kusharinga videos na kulaba nti tukwatira wamu naawe situka naawe jangu nebuuzeeko nsobola ntya nange okuyamba ku baana nja kusomesa kozi kino kyenkola nze saakijja mu ssomero saagenda ku university wabula naawe nsobola okuyunga ku connection zenina okusobola kulanga tukwatira wamu. What you need to offer is only your time. Kugamba nti obudde bwo buwandiyogedde ne girlfriend wo buwandiyogedde ne mikwano gyo obuwaayo eri bannayuganda okitegeera si bya ssente koze nange sirina nnyo naye at least nsobola okukozesa ekitono kyennina okulaba nti nina kyennyongera ku ggwanga lyange. I love you all. Mbagala nnyo abanjagala ne batanjagala naye nga n'abo batanjagala bye mutanjagalira ebyo mbikola lwakuba baganda bammwe. You know some people bwewagira government you become a threat ofuuka ekizibu naye abantu ne beerabira nti ffe aba delivering service abeetaaga okuyamba abantu ababonaabona tetugenda kulinda gavumenti kuvaako ne bwebanga yandibadde nga yekizibu. Sekakoze omwana ali mu kubonaabona ali mu kukaaba ate sigenda kukuba Museveni muga nti vaako wabula nja kutuuka wa Museveni muga nti omwana abonaabona yeetaaga kuyambibwa kubanga omwana ono
obulamu bwe tebugenda kulinda Museveni kuva ku ntebe asooka atereere, wabula yeetaaga njogere ne Museveni mugambe nti sebo gwakyali pulezidenti, nsaba ompa akasente nyamba omwana ono. Ekyo kyengezezaako okukola ebbanga lyonna kitegeera bulungi. Mwandaba ne Brian White Foundation abalala bapengepenge gye bamusabiranga essente ez'okukola studio nakukozesa omukisa ogwo okulaba nti ntaasa ku baana, so ne foundations nyingi. So I'll continue deliver the service to Ugandans. Nja kwongera okukola ebirungi eri baganda bange until when nange lwennaabanga nga nina kyenkozeko kozisinza kuba malayo ababonaabona just because nti ndi ku ground enkyanja kkeera nzireyo Uganda ne kasitamba nga nina ensigo gyensizeewo n'abalala bakoleko kozi kino kyenkola mba nsomesa naawe ositukiremu. Si kuba nti ndi mugagga, am a poor boy, am a hard working man, naye nkozesa time yange okulaba nti nina kyenyongera ku ggwanga Uganda. Naawe nkukowoola osituke tubeeko kye tukola. Kino kyangu nnyo, inbox me Calvin abaana obayamba otya, naawe obayambe. N'oli abayambe. It's a matter of taking your leisure time kulaba nti ogidelivering eri bannayuganda. Kyekyo kye tukola, you know. So I love you all, like you all. Baagala nnyo. Nze mbaagala nnyo abanjagala ne batanjagala kubanga abatanjagala muligenda okutegeera nti ebyo bye munkyayira mbikola lwakuba ebyo ate mu bye mulowooza nti muyinza okubikola mu ngeri endala. Okitegeera. Yeah, nenga my battery is going. Battery yange eweddeko kambasiibulire wano. Ndi waka, that's why muwulira ebireekaana. Ndi waka. Today is Friday, ndi mu leisure time, mpumuddemu weekend. Yeah. Nenga sikyali nnyo ku Facebook okuleekaana, you know. Njagala nnyo okudeliveringa services, njagala nnyo okukola ebikulu to only make success. Kitegeera. Yeah, nenga mweraba. So far tulina gye twatandikira, actually tulina ne gye tugenda. Tulina gye tugenda positive. Oba najja ku Facebook nga abaana bafa bameka. Kati ndowooza nna kyentaddewo okwo. Kitegeera. So kambasiibulire wano. I say big up. Mubeere bulungi. Calvin Cares, CRK. Kati negatibwako ne company y'amaanyi ennyo gye bayita CAT. CEO Kuteesa Elizabeth, salute you. Mwe namba tumidde nnyo, tubeere bakkakkamu ate tugezeeko okufaayo eri baganda baffe. Bless.